mujja kumira kwanda Rose Media yiki nkwanizo nakola nkobazani mujona joto sakengala mukwana subscribe nze teyanzege ate nabana subscribe ngotera ko notification obere ngofuna video mubode amawulire amalungi gaba wa mwana Congs Daxkatel ne mukyala we Momo19 ngaje buvuddeko mukama y'abantu kudde n'abawa ezadde bano no bamaze banga dene mu bufumbo emyaka ejuwerako nga temubadde mwana era nga badde bafunanga obutakanya nenga bambi bamala ne beesotinga ekiraga nti beeyagala nnyo kakati ate mukama w'abantu kudde ne Sala bambi tubayozayoza tusaba mukama abakuume ne baby abeere mu mbeera nnungi wamu ne Nakawere. Congratulations. Kakati nate oluvannyuma lwa Farida Nakazibwe okugenda e Canada babivudde ne bagamba nti ono yarelocatinze n'agenda abeerekeeyo. Kakati abantu bangi bavudde ne bayogera ku nsonga eno ne bagamba nti olaba alina omulimu agulekawo ye Uganda wabula olemwa. Kakati no mu baayogedde mwabadde mu Calvin Kayanja n'abalala. Calvin Kayanja ye yagambye nti ono ekimutawanya kuba nti yabulwa omwami. N'agamba abakyala abasinga bwe baba nga balina ssente naye nga tebalina mwami basigala balina ennaku y'amaanyi ebatwala mu depression. Kati yagenzeeyo mbu akabireyo nga teri amulaba. N'anokolayo abalala bangi nga Honorable Nabila Nagayi ne Judith Babirye nti nabo baabulwa obufumbo ne basalawo bagende e Canada so si nti baba banoonyaayo sente. Wabula ye Edimezaya amwaniriza mu diaspora n'amuwa amateeka agafuga ekyeyo oba okubanga oli mu buddu n'amugamba nti tebaayo kwemanya tebaayo kwewulira bingi osaana obyewulira amateeka mangi munnange Farida galina okugondera asobole okubanga amalako. Ate yo social media personnel oba couple ebadde y'amaanyi nnyo okuva eyo mu Dubai eya mwana mulenzi Khalid ne mukyala we Salama kigambibwa nti bano bafunye divorce era nga baayawukanye. Kakati Calvin Kayanja avuddeyo n'agamba nti bano ekyabaawudde ensonga ekuli kuba nti baddira omukwano gwabwe ne baguteeka ku social media. N'agamba nti bw'oba oyagala obeere mu bufumbo obulungi toddira mwagalwawo mukolamu content kubanga wano obufumbo buba bugenda kulema. N'agamba bye bimu byazze alabula ne Phoebe era nga one day it will end in tears naye osaana obeere ng'obyerabeko nga bw'abinnyonnyodde. Ate nno abamu kubasuuliddwa gavumenti oba bataafunye ebifo nga babadde basuubira nti bakoledde nnyo NRM bangi nakati bakyayomba nga mbano mulimu kisa kya mukama oyo nno bannange yavudde mu mbeera n'ayogera ebyama bingi n'atabukira nnyo pulezidenti obutamuwa kifo n'agamba nti akoledde NRM ebintu bingi awamu n'okuweebuka nga gye buvuddeko emabega ono yavaayo n'atulaga obwereere bwe era nga kigambibwa nti yali abikola lwakuba nti ayagala nnyo NRM. Kakati no bwe bamusudde ebbali oba n'atafunayo kifo yavuddeyo n'abakalakata osaana kuba ng'olaba engeri gye yeesazeemu akajegera wabula tamala emirundi naye avuddeyo n'asekerera abamu ku abo abataafunye ebifo ng'ate babadde balowooza bakola nnyo nga Frank Gashumba Fulufiga bangi bayogeddeko genda kubanga obiraba wabula n'agamba nti ate mu bano mulimu Bebe Cool ng'ekyamulemesezza mbu ebitabo tebiwera oba tebikwatagana osaana obeere ng'olaba nga bw'abyogedde naye kankuteera vidiyo nga bwe zigenze mukwano naawe obeere ng'obirabako mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. Nabagamba wano teriiyo kito kyalinga bakazi nga kubeera na buli kimu nga talina musajja. Nakazibwe tagenze kukola kukuba kyeyo agenze kunoonya wakaabira nga tewali amumanyi. Bo balowooza nti bw'ova e Uganda n'ogenda ebweru olw'okuba ogetinze disappointed abasajja bakubodde bw'otuuka e Bulaayo ojja kufuna emirembe. Kyova olaba otunuulira Honorable Nabila ayina buli kimu kyonna sente azirina ezisobola okumubeeza e Uganda naye olwafuna problem mu bufumbo bwe n'ayitamu n'otunuulira bajudisi babire kasita yagetinga disappointed n'omusajja n'agamba kangende ebweru kati be Nakazibwe mwe temumanyi bakazi abo kye bayitamu kuba nti buli kimu kyonna akirina erinnya alirina sente azirina naye nga talina musajja. Bazuukuka n'ekiro mu matumbi n'akuba omulanga banyiiga n'afuna ekisunguyira n'abeera tochadi nga tamanyi na kimutawaanya tebava ku mpeke. Gwe tomanyi kikolimo kuba nti omukazi alina buli kimu naye nga abasajja baamuboola tokimanyi. Buuza Judith Babirye. Amateeka agafuga mu diaspora. Farida Nakazibwe mu diaspora teriyo kwepanka, teriyo kwegulumiza, teriyo kweyita wa kitalo. Ebyo bakadaama bye babadde bakuyita mami mu Uganda mu diaspora tebikola kubanga teri n'omu ayagala okumanya. Farida Nakazibwe e Uganda
bw'obeera nga obadde oyitibwa muyivu mu diaspora oli ku zero. Tolinaawo education yonna gy'olina. Kubanga 90% ku education y'omu Uganda oba obuyigirize bwe Uganda tebukola naddala mu nsi ez'abazungu. Farida Nakazibwe munnange mu diaspora banoonya empapula, bafuna empapula, era amakubo mwe tuyita okufuna empapula gamanyikiddwa: kufumbirwa oba kukuwasa oba okugenda direct mu migration processes enkambi, oba ng'ofunye omulimu ogw'ebbeeyi okusasula obulungi n'oyita mu waka permit. Ate nga kyensuubira okusinziira ku status yo tosobola kugufuna. Kati ngumuwoza awagira gavumenti ali bulungi, ndi bulungiwa muve mbi ekiyaye ssebo. Nze siri wa mmere, sikyali wa mmere, nze sikyali wa mmere, sikyali wa mmere. Mugagga njagala ssente, njabyogera byonna njagala ssente. Wakutte ekifono kiwa mutabanyi wo twakkiriza. Era bino bye mwebuzaabuzaamu simanya biki President Museveni tukimanyi ekiddako. Era bannayuganda batakimanyi kino mukimanyi. Okuleeta General Muhoozi ku nsonga z'amagye eggwanga liba limaze okutegeera wekiraga. Kubanga mu bantu bonna abannamagye abakulu abandi badde babira kwa CDF si oyo. Naye CDF just ka diversion omuyaya agenda mu ntebe. Mwabasubira akalulu manya mwabalinda sonya President Museveni ajja manya bidale mukaga mutimba muwedde. President Museveni ng'omuntu akuze. Ate kino kyama mulowooza mbu kyama bakikwese nnyo. Olunaku lugenda ku kyomulanze simusi nga Muhoozi alangiriddwa nga ye president. Nkulayira tuli wano. Ebyo mbyogedde nti ensi ekyali musana. Temulowoozaayo olunaku n'olumu okuba akalulu Muhoozi atule ku ntebe. Kitaawe bwe yali ajja mu gavumenti eno yakubadde akalulu. Yamala emyaka 10 okuva mu 1995 okutuuka mu 1995 lwe bakuba akalulu. Mwabalowooza akalulu soya 231 ebinnyo mu biteeke wali gino ddiru nnene. Olunaku lugenda kukya nga njogera nga kisa kya Mukama mugenda kuddemuuza nnyo obutambi bwange General Muhoozi agenda kubeera president nga tetuwongeddeyo na myaka egi, kubanga President Museveni bw'omuwa emyaka 5 aba takyasobola kuva mu ntebe. Mukwate kireeta bulungi akuze naye tokula kutulekawo ssebo nga ffe tulina kyetufunye. Kati tulina emyaka 7 naye mu myaka 5 President Museveni ajja kutasobola kuva mu ntebe kwogera nti president wuuyo ajja kuba akulidde ddala. Kati ekyama ekiriwo teri kulonda kalulu 231 tujja kubanga tulina president Muhoozi David Kainerugaba gwempagira. Wano no omuyayi ndaba akuze ati tse tatuwa omuyayi ono akuze mana ebyaddala omuyayi akuze. So tetusobola ate kujjawo obuyinza kuva mu maaso ga President Museveni tubuwe n'embizi ya Kyagulanyi. Kiri kisoboka. Eyo toyire teri fuula embera ggwanga lino nkibabuulira tuli wano. Olaba ekibiina akatono kamulemye okukulembera te ggwanga. Tukimanyi bulungi kiri akyama si byankiso Muhoozi agenda kubeera president nga tetuyise mu kalulu. Katoba kati muntu alawa mwe mumanyi. Naye nze mbyogedde naye nga mbimaliriza njagala ssente. Temwogera bingi, temwebuzaabuza, temuŋŋamba bigambo, saagala kulya bigambo, mwabapa amagezi gamwe mugaba abaana bammwe. Basomera buzina bisuusa na buddo naye walala abange bali mu kyalo. Saagala bintu bya kyayi byammwe mbiko njagala ssente. Patriotic League tusigaddewa. Kati Anko Gasomba ye nga tebamuwadde ministry. Emiranga giri mu Patriotic League. Emiranga giri mu PLU aba gwalabyeko atweetinga. Basigaddewa. Basigaddewa Anko Gasomba kyekiddako. Bebe nkubulire ekyakugjeemu obutafuna bwa minisita. Mwagala ekyaggisizaamu Bebe kulu. Lwaki bamumye ministry? Kakibabuulire Mukama Bebe kulu temugamba.
ekyamugisizzaamu bibokosi. Awulidde kubirako Mukama engalo ez'amaanyi. Agenza okulaba ng'okugatta PCB. Ogate PCB. PCB situloko mat. Bebe kulu combination gye yasoma ina kuba musawo. Anti yasoma PCB situloko mat. Mageze okujjayo fayiro ya Uncle Bebe Kulu ka academics bagenza omusanga yasoma PCB stroke math ne bagamba neda ono yetaaga kuteeka mulago as a doctor. Bye yasoma ye kenyini Uncle Bebe wama yava natuka mbu yakola PCB stroke math. Okira ku TV kuvuma abantu. Gwe balonda abantu ng'ovaayo okuba enduulu. Bannange gundi gwe bakulonda ddi. Mmwe mwenna leero abavuddeyo okusanyuka balamu bannange akikoleredde gwe bakulonda ddi maama. Linda empaka z'abawemuzi gwe zinaatuula gye banaakulondera. Balamu omuyigiddeko ki mwatandikira kumu mwenna mubadde mu entertainment industry. Gwe wasalawo okuwemula, wasalawo okuvvoola, wasalawo okumanyira bakusinga. Balamu yali asibyani ebbanga Balamu lyabadde wano. Wano tewali muntu asinze kuvumwa nga Balamu. Musajja bamuvuma kisaati kimu butakyusa saati. Ani gwe yasiba? Yena osanga abatalina buyinza, abataasoma, talina na woofiisi mwatuula wadde okupama. Ngali ku bantu nja kusiba, nja kutwala mu kkooti ng'otwala ani? Ye ng'osibaani? Ye nga weereega mwani gwe, muwala gwe. Ezo layini ezo nze bakyazinteekamu ez'okunsiba ezo. Gw'osiba omumanyi. Nze omuguwa ogunsiba nze amwe bbulu. Oyinza okuleeta kano akaguwa ka naironi mb'ogenda kusiba nze junior. Nze Tekinokulati. A son of a freedom fighter. Omanyi gw'ozannyirako gwe. You think you gwe nze njogera n'ekuba Jeno wano. Nenjogera kuba Bobby Wine, who was 7 times bigger than you. What about who are you? So, mwabasiba abantu. Nogula kuba TikTok olutalo osiba ono osiba oli. You think it's funny kisesa? Maziga g'abaana gwe kwofunira views. Gwano wali ovuma abantu nga teri yakusiba. Ani yakusiba? Ani akusinga okuwemula? Nze si okunewunyisa mu Uganda abawemuzi ate be basiba abantu. Ababbi ate be bayita abalala nti babbi. Abafere ate be bayita abalala nti bafere. Kutuula mu magala gye okulya mayirungi emakindye bwe mumanyira abantu ababasinga. Wano Balamu avumani, Balamu ayita tata wange kojja. When my father is around, Balamu doesn't say anything. He respects my dad. Era muyita kojja. Era nze Balamu bwe yankubira mbuuza kojja aliwa. Kakati gwe Balamu obasinga ki? Kino ekintu kya gavumenti okwata office n'egiwa Balamu kibeere kyakuyiga eri abawagizi ba NRM abamala obudde obusinga mu kuvuma Bobi Wine ku tyobola famire ye. Okitegeera nti gavumenti ejja kwagala muvume Bobi Wine oba mu tyobola famire ye niye nayo teyagala kubeesembereza. Tegera ejja kunoonyanga yaba abantu abalina ensawo erituuka okusiima abantu babulijja bagiyidewo omubiri bejja okusiima. Gwe weebuze mirundi emikajo olabye Balamu ng'avuma Bobi Wine oba mirundi emikajo olabye Balamu ng'atyobola famire ya Bobi Wine. Balamu ebiseera ebisinga byonna abimala mu kudifendinga kiki kyakkiririzaamu na kudifendinga kiki kyakola ki.
kiki kyawagira actually mu bantu ba bulijja abadde abayirewo NRM omubiri ayinza okuba siyasinga qualities ennungi okubeera minister nga ne Gashumba asobera minister omulungi okusinga Balamu naye olwokuba Gashumba yeteeka ku level ya kuvola Bobweni na kutyobola family ye teri ayinza muwa ministry era ajja kubeerangawo mukulekana mpaka bwe bayituka gavumenti nemala okukozesa ne baana ekolaki nekusulawo kyegera kati so gwe beereyo ngolowooza nti ovuma Bobweni oba otyobola Bobweni gavumenti ekulabe oba bakulabe babeeko bakuteeka tewaliwo ogenda tuuka ogenda beerawo mukulekana mpaka